Nenyimiriza enkuba mu dakika 3. Enkuba neyimirira neddamu netonya. Kati nenjigamba kati toddamu kutonya. Nze njogedde. Yesu nyambe eno nkuba tonswaza. Bwe nayogera ekyo enkuba teyakola kiti yaddamu. Kati mbadde mu kusaba nga ndi bwenti nendaba omusamize ng'abuukira kuva mu nnyanja kuva mu kazinga ng'akutto effumu nga alisindise lijja direct ku Luseedi. Kati bwe yasindika effumu nga lijja likola weriti nga boolaba weriti naye nga ndiraba lijja licha lidukira mu bbanga. Nengamba mukama effumu eryo terina okutuuka wano. Njagala Katonda awugula, Katonda alwana entalo, Katonda azikiriza mayembe, mizimu, byekola, misambwa, buli kintu kyonna ekyetiisa effumu kizikirire. Nempita omuliro effumu nga lisonze nga ligenda kusala nnyanja. Mama nalaba ekitangala nga kisala murundi gumu effumu ne limenyekera mu bbanga. Kati mu kubwatukawo we navaayo jukira olusi tuba tusuze fekaawo buli omu aba alina wasuze mu kusaba. Kati nengamba mbaddewa nga zena ntuyanye nga zena nengamba bannaye saawa ezo zennyini ninkonkonerako abasumba nimbagamba mbanaye kiriwe kiti nengamba mukama mulungi ne tusaba tuddamu ne twebaka. Ku makya omusamize yanyiiga mukyala we yalokoka. Kati bya buliwo. Omusamize w'ekizinga. Waliwo ekizinga kiziranye omwalo ogwo. Asamirira Busoga bwonna. Musamize wa Busoga. Ali ekizinga eyo kyokka kyesuuliridde kyokka. Abeerawo muntu kazinga ako n'emisambwa. Emisambwa gyakuba emisinde. Kati mu kukuba emisinde emiriro gisigala nga gigoberera. Kati bwe nali nga ntandise kusaba bwenti nendaba nga kwegamba walinga waliwo mu muliro nga mulinga omulimu omuntu. Okitegeera mu kino ekintu ekyazenga omuliro nga kidduka ne kyeyawulamu emiriro mirala nendaba muki omuntu. Kati omuntu oyo nantunuulira bw'ati nantunuulira bwe yamala kuntunuulira waliwo omuntu omulala yajja naye nga oyo muntu yalinga aboolaba ayina wings amapapa ebiwawaatiro yaya si amapapa ebiwawaatiro. Twasanga emisota emirala gitulinze nga gitunuliddewo giti munda w'omusota ogwo. Ayayaya emisota gyatugoba emisinde naye nga munda musota waseerera. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Expo kwoli subscribing agwatanaba tugobye bumalire nako olwaleero ne Musumba Edward.
mwebale aba subscribing abatanaba bana tu subscribing banange enamba y'essimu yaffe eri 0770 in case of anything mukolo oyagala kujja ku expo oyagala kubifaananyi birungi na video tukubire kwa enamba y'essimu embere tambule bulungi nnyo. Then aba Good Hills Herbal Medicine bo bajjanjabi enamba yabwe nabo yiyo wansi awo osobola bakubirako wamani bakujjanjabi. Sumba wanjisebo sanyusa okulaba nsanyuse kusonga sanga soda. Spiritual purpose egamba ki? Spiritual purpose ekola emirimu tetuula temuwummula mbuliza ku bambejja n'abalangira. Abambejja n'abalangira tubaagala nnyo. Mwebali kuyimirira n'eggulu, mwebali kuyimirira ne expo, mwebali kugulira soda ng'alwadde ate bagula tobawaayiriza ajja kutereera mpola wano tebagula. Mwebale mugulira panado lwakuba tayagala dda panado neegulira lwakuba tayagala agula panado saagala mpiso naye nayewaddeyo ne baginkuba kotamu okumumira wano lutalo ndaba abe nga mukaka n'embooko bagambye enyweyo ebyokunywa naye mbirabako. So kati soda watu wabadde naye mukama mulungi yabadde amututte kubanga yalabye ng'akola emirimu mirungi naga kamutwale naye ne tukaaba nugamba akatonda ogira omutulekera. Katonda n'azisa bibye nagamba kale ogira okola owaseeyo n'ozaale n'okuzaala. Nzija nina gwe nninda aliwo oyo atatuuka nina gwe nkuuma awase ani Bugembe ani kulwegayazaawo Pastor Loni Loni ate mukasala mune mukamuwa mwe mutankule musuubula entalo ku bbeeyi layisi mukisa ne banno musuubula entalo mwagala ebyononese ani mukisa mukisa flower mumanyi next coordinate temukasala kati Musumbaroni ndoza yangamba yafuna omuntu ebyo gwabimanyi sibirimu era kati kanzire ne bali njogedde byama sorry Musumbaroni nsonyiwa njogedde ebyama byaffe byabasumba ate ono soda ilo olugambo n'olugambo siri mu kamera yeno ne bali olugambo yali bali weseza mbozi Musumbaroni alina ekijujulu tubireke tonkubya busajja leka omazo babuzaabo balesida najugolese mangu anti kiraka wawonye kati seba odo yawonye sinabera basebo ne banyabo njaga bangambye nnyo kozi nabacho typhoid fever tebangamba nnyo. Okay kale tubalamusiza Ronnie Sebo kitwogera bituufu nowonyiga wasa kasita tulagudize ndi nabbi nakulabye ng'owasiza naye ate mu buliwo tonawasa oba onyiganyiga ne wasa ondetedde abeto kasala kakati beta kasala nokamuwa mbulengera abel vulengera Musomba Edward ne soda bakujjonkedde awatse lwaki tawasa ate avunanyizibwa ate no zakameza oziweza azina naye tubudde ku mulaba tuli ku lugambo lwa Roni kale enewe lugambo lulungi Roni wamala then Pastor Roni Musumba Roni womaliriza kino ekisuubizo soda Mr. Soda yaddako musku sport kati bwalifanga tawasiza we nalaba nga agayadde nga njira saagala kubanga ye okay tubeeyaza so Ronnie you are my friend okimanyi kye tubeera wano ne soda tukwogera ku kamera nsinga eraba anyway mwebale kuwagira crusade eyebonda ebonda twafunyeyo emyoyo nga gibadde giwera nga 500 ya so mukama natuyamba abantu balokose bangi naye lwakuba tubadde twakoye titwabatiza nitugamba basumba beeyo ba bishop bakoleki batuyambe babatize kati
bantu banji balokose bantu banji bazze really we saw the hand of God. People came abantu bazze ku ground. Thank you so much people from Bonda. Thank you so much pastors from Bonda ababalabye ku video eno. Really you supported us. Mwatulisiza you cared mafuddeyo bishegera so mukama abatuwera omukisa era tu emulundi gwe gumu abasumba balala banji batutukiridde kuva mayuge kati tuddayo ebukizibu kiri mu mayuge ekiri mu mayuge ekizibu ekitundu bakira obukizibu twakisazizamu ne tuyita obusanyu obasanyu twagambye tugenda kituma erinnya ddala kubanga bizibu ogamba bukizibu buli kikadde bizibu babikola ki so muddayo mu tujja tujja twagala mukama akole ki alokole abantu bali bukizibu era batulinze mwezi gwa 10 tugenda bukizibu abawagira spiritual purpose abayimirire naffe munaye bana bawagira mwana atekayo mutwalo gwe 2 10 wetutyo ne njaga kulaba ba billion sinabalaba ba trillion naga ba billion ba millions aluwaga ba million yegayaza aba mama ntwalayo njagala za crusade naye sizange za kulia nagamba kutwa twagala budget ya fulumyedda tujimutwalire kakati chichi kugambyeho kakati mujje tugende tuwulire ki enjiri mukama bampero mukisa kale mukwano gwange tugenda simbula nsumba gwe yakomewo yagambye ekyabadde eri kifumbya mutuku wane waffe Buganda tugamba kutambula kulaba okudda kunyumya mpaawo kuwannanya agenda lutuviira ku ntono ngenda kusaba wawula agatawunyiza vumbe otwegeke ebirozo ffe tusetule emboozi musumba Bonda ali atya Bonda nyikisooka abasumba baayo bali cooperative bakolagana bali yes ate bateesa webagaana kintu tekiba tekigenda mu district yonna wabula nasanze bo bali cooperative they communicate ate beyagala balina unity they meet tebalinga mu abene Kampala nti buli omu asikaza wuwe kakati nno tutuuka nga waliwo kwegamba abamasaza babakutte ekifo ntandikire mu kwolesebwa bantandikire kubasamize tugende olugendo lwonna tutambule kati bwetwatugenda mukama alina ebintu bingi byeyandaga ebonda najimbikulira bwati ekitegeera era mu kusooka olunaku olwo lwennyini olwasooka enkuba netonya sound nasumbuwa natusumbuwa naye natuuka neŋŋamba naye mukama kiki tuze wano ku lulwo tuzeweereza ono busambasambwa tebwandibadde bwe buti nensaba nenva mu motoka nengenda wansi katuuti ng'enkuba etonya this time leero saagitambuliramu nensaba kati wansi wali abaana omanyi abaana mu kitundu baba bazze nensaba ng'abaana bantunuulira bangi nenyimiriza enkuba mu dakika 3 enkuba neyimirira neddamu netonya kati nenjigamba kati toddamu kutonya nze njogedde Yesu nyambe eno nkuba tonswaza bwe nayogera ekyo enkuba teyakola kiteyaddamu kati mbadde mu kusaba nga ndi bwe nti nendaba omusamize ng'abuukira kuva mu nnyanja kuva mu kazinga ng'akutto effumu nga alisindise lijja direct ku rusedi kati bwe yasindika effumu nga lijja likola weriti nga boolaba weriti naye nga ndiraba lijja likya liddukira mu bbanga neŋŋamba mukama effumu eryo terina okutuuka wano njagala Katonda awugula Katonda lwana entalo Katonda azikiriza mayembe mizimu byekola misambwa buli kintu kyonna ekyetiisa effumu kizikirire n'empita omuliro effumu nga lisonze nga ligenda kusala nnyanja mama nalaba ekitangala nga kisala murundi gumu
effumu ne limenyekamenyekera mu bbanga. Ningamba Mukama weebali kuwangula olutalo. Obwana bwali awo ne bugamba tetulabangako pastor asaba nga ggwe. Ne mbugamba obadde osaba ne tulaba omuliro. Nimugamba nkuba badde tonya nga tulaba omuliro guva mu kamwako. Ningamba nze nga sibirabi. Kuvola obwana bubadde buntya, obwana bwagamba bwana bunnabwe nti oli pastor asaba muliro ne guva mu kuki mukamwa. Ningamba nze ate awusakiraba naye bo be bakola ki bagamba mbu bakiraba. Bana bakiraba. Era bana bali banchi bana omanya bana bakola olugambo. Oli musumba leta asaba omuliro ne guva mu kamwa. Naye ndoza bajja kulaba wemba asaba guguvemu nga nabo bakole ki bagulabe. Kumbe ekyo kyali kyasaawa ezo. Kati bwe twatuuka bulungi ne tutandika ku Crusade kwolwo twali successful abantu ne basumululwa ne balokoka. Kati kwolwo nzirayo kwebaka. Nintandika okufuna nenfuna ekirooto. Naye ekirooto ekyo wansi waliwo ekikko nga mulimu ekizikiza. Kati nga waliwo akaguwa akasalawo ku kikko nga kuliko ensembi n'ensi enungi. Kati nze nvuga ekyo ekigundi ekitambulira ku kaguwa kiringa si kigaali kiringa kibaasi nga kisala naye nga akaguwa kawanvu wawanvu nnyo ekika ekyo kiwanvu wansi eyo waliyo emiranga waleekaana. Kati nga nvuga ekigaali nga nzija abantu mu nsembi nga mbateeka mu nsi ki ennungi. Kati nenkoowa nakoowera eno mu nsimbi nakoowera eno saidi yeeno ewabi. Neŋŋamba nenteekawo katenti nensooka neŋŋamba kankole ki kanpumulemuko. Kati ne wajja omukyala n'omuwala like a good very beautiful lady muwala we naye nga mabere gali bwe gati gali tutu gafumita nga bona dia beautiful then ne wagira akawala akalala kana kato bona nga ki tubaita bakyala bakazi ladies. Okay, ladies. Kati abakyala abo tuba tunyumya omukyala mukulu na chuka echinkira eno nechifuka ekyenyanja mu kirooto. Kati bwe yamala kufuuka nono omuwala omulala naye naafuuka n'akaana ne kafuuka. Nambuuza abantu bange batwalawa togenda kuva wano tugenda kuliira wano. Nimugamba ate gwe kiki ebinyo ne bikola ne mugamba n'owoofuuka tojja kundya. Nagamba tugenda kulya ate teri agenda kuyamba. Nga ndi awo mu katenti ne mpulira nga mu mutima muli nti nina amaanyi agaba kuba. Okitegeera naye nga sibakuba. Ne bantiisa ne bampandulira ebirusu ne baŋŋamba gwe otumazeeko abantu baffe abantu twabasibira eno naye gwoze oli mu kutumalako abantu ani yakutumye ani yakugamba kati abo yamala ani nayogera ebintu ebyo bigambo ebyo ani ne mala ne mugamba oyo Katonda nyini buyinza. Bwe namala kwogera ekigambo ekyo ekitangala kyayaka kuva waggulu w'ekiti ne kijanga nga kali straight oba tukiyita tutya nga kaliwe kati nga kafumita nga kali straight kuva mu bbanga ne kajja ne kamukuba wano mu kawompo n'akalirawo ne kikuba n'akana ekiwala kino ekibadde na kyonna ekyakawo ekiti ekinyirira nakyo ne kikalirawo. N'akaana kali kagala kudduka nako ne kalirawo bona ne basaanawo ne bafuuka buwunga. Ddoboozi ne liŋŋamba yenze mwana wa Katonda agenda kubanga akununula kuva mu bubi. Kati bwe twamala
ekitangala ekimperekera nengenda ku kigaali kyange nenvuga ekigaali nencrossinga saakomawo naye nava mu kirooto nga ntidde nentya kati kwolwo lwennyini lwe twagenda abantu ne bakola we bateebonda ne bayiika we bati ne bajja ku kisaawe neŋŋamba mukama jjukira this time tetwakola adverts tetwakola kisende zaali tezimala tetwakola nga bugamba tulange tetwakola drive eyitamu tetwakola drive naye abantu bajja abantu abavanga ku kisaawe nga basumuluddwe ne bagamba bali na bali ne bali kati bwe nali nsabira omuntu abantu waliwo omukyala waliwo omuwala yakula nga emizimu emisambwa gy'ekitundu kyamuwamba ng'alina ekiwundu wano nga kimazeeyo myaka 10 tekikalanga kati kwolwo nemusabira oyo muwala nemugamba nti ekiwundu ekyo kikale emisambwa gijja ne gitapinga omusaayi gwe mu kiwundu ekyo nekigenda ne gibeera gy'amaanyi mu kitundu kati bwe namala kusaba nga mukama kwolwo akoze asumuludde abantu emizimu giva ku bantu emisambwa giva ku bantu mu after nemala nenkola ki netugenda netuddayo okwebaka bwe twaddayo kwebaka kwolwo waliwo mukwano gwaffe eyajja kutukyalira naye yali commission yava UK bamuyita Pastor Poli naye twalina naye kati enkyanga yagenda akola ki mu Gambia abuulire kati nebaka nga nakava wa Poli twebaka sawa nga mukaga nga tumaze kusaba kati bwe mala kwebaka bwenti omuntu najja nankima mu rumu yange nangamba jango okole emirimu mubuliwo oba mukimukolesa nali nakebaka bwenti mu rumu yange nga tuvudde kusaba jukira bwe tumala tuva ku crusade twekunganya nga spiritual purpose buli omu nayogera ne tukola analysis bwe tumala kola analysis ne tusabira wamu kati bwe tumala abasumba fefe kabaliyo naffe twalinga bana ne tuddamu ne tutuula ffenna ne tusabira wamu then buli omu n'agenda kwebaka bwekyo bwe kiba era bw'otuuka mu lumu y'osobola kuddamu n'osaba kati muntu n'ankima n'antwala bwe twagenda ne tutandika kuyingira mu nnyanja ne tuyingira eyo munda mu nnyanja nga nkuba amazzi bwe simanyi ukola ki kuuga naye twayingira eyo munda ne tugendayo buziba waliyo busoto ogunene nga gusinga ennyumba n'omumwa gwago gulinga ekkubo okitegeera kati ne tutiminga ne gugalawo we guti omumwa ne tuyingira mu gusota mama twasanga eyo waliwo empingo ng'abantu babasibira ku mpingo nga muli nani ogwo mutambula n'oyo muntu eyankimye nga gwe tofaayaani naye ampise tukole emirimu era tosobola mu describe ne tutandika kujjayo bantu ku mpingo nga batugamba bagenda abasanga wano bagenda kubattirawo abano bennyini abasibe betujjayo nga tujjayo abantu nga tubakanyuga ku mwalo nga tubakanyuga ku lukalu nga tubakanyuga kati mukyala wange ajja mpita ngamba banaye ebyuma byetaaga kubitereeza eri ku kisaawe kati nsooka mugamba mukwano wakanzije nziruka ngenda ku kisaawe ebyuma bye nasanga si bye byetwali tulina waliwo emizira gya gipanze emirundi 3 okuva waggulu eri gye tugipangira paka kukoona wansi gumu 2 3 runga 3 nga tegiri organized giringa gibise ekituuti kwe kugamba bana abali mu kukola ku byuma mutereze emizindaalo kati nga ndaba bali bize bali mu kutereza stage nenkola bwenti nakola bwenti emizina nga jese tulajjuka nga gigenda wenjagala ne gino negisetula era negiteeka wenjagala ne gino negiteeka wenjagala ne wasigalawo space nenvaawo emisinde nenzirayo
mu nnyanja nasanga mukwano gwange ng'aggyeyo bantu bangi bakyali awo ne tuddayo ne tujjayo nga bannaye batuggyeyo bannaye batujje nga basanyuka bannaye kino tetukirabanga tumaze emyaka n'emyaka nga batusibiddeeyo ne tubajjayo mukamwa mbagamba nti kamwa kasitaani ne tubajja kati tutuuka ku makati kati tujjayo bakumakati banji wengamba southern of people kati ntuuka waliwo twatuuka ku makati kati tugamba tutwali bano tukomewo bwe twakomawo ayaya twasanga obusota emisota emirala gitulinze nga gitunuliddewe giti munda w'omusota ogwo ayaya emisota gyatugoba emisinde naye nga munda musota waseerera todduka nga tosobola kuddukangako giri emisota eri ensi gye mulimu eri munda mwa musota munda w'omusota kati ate musota omulala emirala giri nagyo munda giri oyo munda kati babadde batugamba nti bagenda kubattira wano obanga temukoze eki temugenze kati tumala kununula abantu bangi nga ku mwalo balinga obuwuka bwe bati kati ffe bano betukusindika kati kiba kyasama nembasindika ne bagwayo ekisota kyankuba ne kinsiba bwekiti ogundi ya tail omukira nenkwata bwe netutandika kumpalula nga jijja nga mikambwe giswa nga jagala kumira nenkulabira olutalo nensika olutalo nensika ogusota nga negufuna emikono eri ku mutwe jukira gunkwasiza ekikira nensika nga nguwalula nentandika guwalula netambula nga boolaba abantu abatambula n'amaanyi nga nguwalula kati mukwano gwange agenda kujjukira ntandesewa eno munda ayayaya this time yakomawo mu style yakuba yajja n'ennyondo n'akuba mannyo negakwatirawo omuliro nayingira najja nakwata kana akasota nakamenya bwatya nekamenyekamu netudduka nenziruka nekiwuduudu wano nga kinyigiriza kati yali tamanyi nti nineki kinkutte wano kati we twatuuka nga tulina we tutuuse tulina okuyingira mu mazzi kuva mu mazzi then tugende ku mwalo genda kulaba nga ntandise kuvunda nakikwata nakisika nakikutula nakisuula wali kati nangamba nga obutwa oba butandise kulinnya bwe buti speed kati nakwata ejjinja alina ejjinja lyeyakwata nalikona mu bwati neryatikamu wetwali kati nakwata nansala wano musayi neguyiika wegwayiika nengwa wansi saddamu kutegeera kati nziramu kutegeera okufiira mu vision ate ndodamu nofa kati nziramu kutegeera ate ndi wabweru ng'abantu bansitudde bagamba oye bwe bati nga bantadde waggulu kati wano nga bansibye ekigoye kati mukwano gwange ng'aseka ng'anyumirwa n'agamba awonye oyo amaze kola ki kuwona kati nesumulula ekigoye kati abantu bali banetolodde awo bangi nga balina essanyu nga bagamba tumaze emyaka n'emyaka nga batusibireeyo naye gwe wazze notununula Uganda ebadde genda tubadde tugenda nga bo bagenda kubeerayo emirembe n'emirembe Uganda yonna ebadde genda kubeera mirembe neki n'emirembe nti kati Uganda ekoze eki tujinunuddeyo kati nga bali mu kuyimba ennyimba awo nuyimba nyimba kati we twagenda ku kisaawe ne kifunda abantu ne babeera mu mayumba ekisaayo nga kijjudde wekiti kati we twamala n'eninya katuuti nalinya wenti katuuti ne wabaawo ekibaawo ekyansitula wekiti nekinzija katuuti nekintuteeka wansi nyenyimira wansi mu bantu we nayimirira waliwo nga bolaba sanda guru okubwatuka kwatandikira mu bigere kati mu kubwatukawo wenavaayo jukira olusi tuba tusuze fekaawo
buli omu aba alina wasuze mu kusaba. Kati nengamba mbaddewa nga zena ntuuyanye nga nzena nengamba bannaye saawa ezo zennyini nenkonkonerako abasumba nembagamba mbanaye kiriwe kiti negamba mukama mulungi ne tusaba tuddamu ne twebaka. Ku makya omusamize yanyiiga mukyala we yalokoka. Kati byabuliwo omusamize w'ekizinga waliwo ekizinga kiziranye omwalo ogwo asamirira busoga bwonna. Musamize wa busoga ali ekizinga eyo kyokka kyesuuliridde kyokka abeerawo muntu kazinga ako n'emisambwa yanyiiga n'asindika abantu bajje ekiro. Kati ekiro awo tusuzaawo basumba ngaabo basuulawo ku kisaawe bo majje andi kati oli wogenda olina okusuula ki batugamba abantu basenga bambadde ebiddugavu ne beetooloola kino ekisaawe ekiro ng'abantu nga batya. Kati ono musumba akoonako munne essaawa 8 z'ekiro olaba abantu abo ne babalaba ne babagoberera bagenda basuulasuula obuntu nga basimba nga basuulasuula obuntu ne beetooloola kisaawe kyonna kitegeera ne bamaliriza ne bagenda. Kati bamala kugenda bano ono musumba omu oba mwogera erinnya sijja mwogera wa spiritual purpose nagamba kandabe bwe basuddeyo maama yali yakalijjayo bw'ati ekigere ne kisitopinga olubuto ne lutabuka. Tebyamuganya n'okutuuka kulaba biki bye badde bakola ki basuula. Bankubira essimu nga ndi mukoowu ndi mutulo nengikwata. Manyi ffe tulinga abasirikale musirikale b'ensi z'omwoyo abantu bakuba masimu nemukwala ne bagamba eno kituuse ku musumba nti ate kiki wayiseewo wano gaali ya sitaani nembagamba gaali kyeki kandi kati bano abaana bamu baba ba stage baba basuzeeyo buba babyogera bulala abasamize babadde wano kati ningamba ate basamize batwagaza ki. Kati eno story ye yali nyekusifu kubanga waliwo entalo zotalina kulwanira mu public nga mwino zirwanira wano mwe. Kati kati netu situkafe netugendayo netumusabira nabiranga akakana netumusabira ntugamba kati webake obugume netumubika ntumusabira netusigala nga tusaba twasaba paka sawa nga 10. Kati mukusaba okwo twatuuka kiseera nga bomanyi budde bugenze buli omu nadda ku bibye. Kati nengenda neneebaka mukama nandaga omusamize asamirira busoga nga atudde ku kizinga ate nga nze nali simanyi nti kizinga kikoze eki gye kiri. Kati nensaba mukusaba nsabidde mu kirooto jukira tuvudde eri kusaba tetwebase nensabira mu kirooto musajja nga ino buno bu arrows bu bow and arrow obusaale nga busindika mu kitundu kyonna kyebwonda okitegeera ng'olabira ddala alina bafumita nga ye mulimo gw'okuvuba emyoyo okubeera nga kumbe agivuba n'agiza eri mu kisota okitegeera. Kati mbasaba omusamba gumu gwalina envi za white ne guŋŋamba gwe toli kutibona gwayogera mu lusoga oba kitegeeza ki gwe toli kutubona nga guleekaanira waggulu. Kati neŋŋamba gwe yadde nkulaba
mu linnya lya Yesu ne gukaaba ne guteekawo misinde gamba nze sijja kulinda bino biri mu linnya lya Yesu. Ne gudduka kati ne wasituka emisambo emirala mingi nga ku nnyanja we gitengejja mu bbanga nga gyagala kulumba. Kati guli ogwabadde gunumye ogwa komanda gugamba bali nti muddeeyo musajja agenda abakuba muddeeyo. Kati nze nga simanyi ngamba mu linnya lya Yesu njo kyanzikiriza buli misambwa buli bamasaza bali muno nsindika omuliro sindi kumba omuliro nagenda kulaba nga gumpita wano ku mutwe nga gugenda ng'ebizuka nga ne gutuka eri ne gweyawulamu ebitundutundu webiti ayayaye emisambwa gyakuba emisinde kati mu kukuba emisinde emiriro gisigala nga gigoberera. Kati bwe nalinga ntandise kusaba bwenti nendaba nga kwegamba walinga waliwo mu muliro nga mulinga omulimu omuntu okitegeera mu kino ekintu ekyazenga omuliro nga kidduka ne kyeyawulamu emiriro mirala nendaba muki omuntu. Kati omuntu oyo nantunuulira bwati nantunuulira bwe yamala kuntunuulira na waliwo omuntu omulala yajja naye nga oyo muntu yalinga abolaba aina wings mapapa ebiwawatiro yaya si amapapa ebiwawatiro. Kati najja nga alinga adduka nga njiibwa najja n'atuula mu ruumu yange yonna neeyaka nenconnectinga neguli omuliro ono ya connectinga n'oli ali mu bbanga wali nendaba nga wabaddewo akabonero akalagibwa ak'omuliro nga kalinga ketolodde. Kati akabonero kali bwe kati ono yali ku makati nga kunze waliwo oyo muntu alinga ayina ebiwawaatiro nga byanjiibwa dene balala nabo bwe batyo nga betolodde kwegamba nga basinziira ku ono. Kati bwe nagamba ai Katonda wange nanyini buyinza yatonda eggulu n'ensi buli muntu yenna yavuunama n'abaali mu muliro bonna ne bavuunama ffenna ne tuvuunama nenva mu kirooto nengamba lindako ziringa sawa nga 2 za misana jukira bandese kubanga twasuze nga tetukoze eki nga twebase nengamba ayi Mukama Katonda wange webale kutulwanirira webale kuyimirirawo webale kuvoolwo teri nkube yatusumbwa teri ki naye nga abantu beeyongera ku kisaawe teri ki twakola ku lusede eyo paka we twagimala ne tugimala bulungi. So wekityo bwe kyali Mukama banjagalire mukulikeeyo. Amiina. Ebonde eyo ninayo mikwano gyange okuba nerabira boogerako nabo ebudde mwawangalirayo ekyemanyi mwabakola obulungi obutali bwangeri emu. So mikwano gyaffe abalabe story eno gisharinge tusisinkane ku story endala. Bye bye. Export TV to the world.